kyetambudde nga Susan Makula bwajja era wiiki ewedde Frank Gashumba yeefunidde omukyala ezikubire waggulu eza Yesu. Frank Gashumba yeefunidde omufumbi w'ettooke era saavisi bagikwatidde ku TV. Nange nabadde taata wa Gashumba mu kuwasa. Natudde mu ntebe nasoose ne mbityamu nga bambulire nti nze ngenda okutulanga taata sikikolangako. Twebaza Mukama twakikoze ne kivaamu bulungi, mukazi ne bamutuwa. Twebaza Katonda. Naye twagenza okuvaayo nga ate Susan Makula naye agudde mu byamagero. Yasinga obitegera kubanga nze n'ekikopo baŋŋaanyi okikwatako. Era abantu bange naye ekigambo ng'okyogera nnyo kyogamba kyakulumye. Konze tikyannumye naye ekikopo kye tutakwatako ng'abasajja kyo kikyo. But you can explain to us what really happened. Hallelujah. Yes, yebazibwe. Nga sinawa bujulizi bwange bwe bakuyitanga kyoli tokayananga, bwe bakuyita endiga kikusanyusenga. Abantu babituyitanga abali mu kkooti batuwozesa. Naye teweerabira Yesu we yali maaso ga Piraato. Piraato yamubuuza, gwe ddala oli kabaka w'Abayudaaya? Yakyegaana. Kati lwaki weegaana okuba endiga nga kyoli? Ekyo tukyebaliza Mukama kubanga ne Yesu ayitibwa the Lamb of God. So kaliga ka Katonda ffe twa-identifyinga naye. So ekyo kyekitiibwa kye tulimu tukyebaliza Mukama. Munnange Yesu yeebazibwe. Katonda waffe mwesigwa mu ngeri nti kye yayogera akituukiriza. Bw'agamba nti anaakusitula, bw'osoma Samwiri ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olw'omunaana ne bw'otandikirawo ku lwokutaano, Kaana bwe yali asaba yagamba nti yeggwe Katonda taata agaba obulamu. Yeggwe akakkanya ate n'okola ki? N'ositula. N'amala n'agamba nti gw'asitula omwavu, omunaku, n'omutuuza n'abalangira, ate ayongerako akatundu akalala n'akusikiza obulamu obwakabaka bwa Katonda. Nakirabye nga Mukama zaakikola saakizeemu. Nakirabye nga ndi ku bakyala 10 saabava ekyebando. Saaba oku Salt Media. Ku Salt Musumba bamanyi okulonda Employee of the Year. Si mbakyala b'e Kanani. Si mbakyala b'Abasumba. Si mbakyala abampi kubanga siri muwanvu nnyo era. Ate si mbakyala abalungi kubanga siri mubi. Naye mbakyala abasinga mu ggwanga 10, sekikumi, so obukadde mu lisi y'abakyala 10. Ng'ate mu 10 omwo mulimu First Lady Maama Janet Kataha Museveni. Be balangira bayogerako mu 10 omwo nga mulimu Maama Nnaabagereka. Ate nga abalonze tebabadde bakyala, babadde bannabyamizannyo besitamanyi. Then n'akakiiko akakulibwa omukulu Moses Magogo akafufa. Bannangerekanga abalabe oba sitaani erinnya lyalyogereko eyo. Naye olunaku Mukama erinnya lyo bwalyanjula mu bantu ab'omugaso. So erinnya bayinza okuba erinnya lyo balina gye baliteeka. Nene Katonda alina gy'alyanjula ate. Nga gy'alyanjula bo tebasobola na kwogera ku mannya gaabwe. Eriryo n'alituusaayo. So nawulidde omukyala amba ndi awo wiiki ka miracle call nga nkafuna wiiki ng'etandika.
nga honorable ankubira nangamba mukyala Makula gwe njogera naye nti yenze nangamba tubadde tusaba kujja kukyalirako walondeddwa mu bakyala 10 abalina okuba nga bakwata ku kikopo eky'abakyala eky'omupiira. Nensooka nsirikiriramukko neŋŋamba Mukama nzaani. Naye ate waliwo ka message omuntu ke yampeerezza bagenze ne bateekayo ekifaananyi kyange ku social media. Oli n'ateekako ebigambo ebirungi naye ebigambo ebirungi tebigaana sitaani kola ki? Kwogera. In fact atya nnyo ebintu ebirungi. Oli ng'ateekako ka comment ke kansanyusizza. Yagambye omukyalo oyo simwagala. Naye aliko ekintu nakaterese nakasevinze ne musimu. Yagambye nti aliko ekintu ekya royalty ekyobumbejja. Naye nga yasoose gamba sikola ki? Bw'osoma bulungi ku basajja Shadrach, Meshach ne Abednego ababasuula mu muliro be bagamba tulabye owookuna. Mulimu owaki? Kati atakwagala ate yajulira nti oliko ki? Oliko ekintu. Kati ate abadde tanjagala yajulira nti ndiko omulala. Yani ekyo ekintu kasita omuntu agamba royalty kitegeeza ova mu lunyiriri lwa kabaka. Nze sina bwa kabaka bwe nvaamu okujjako obwawa. Bwagamba ye kabaka then nfuuka mumbejja. Kati omumbejja ono gwe mulaba. Bannange simanyi wentandikira okujjako okwebaza bwebaza Mukama Katonda. Naye ate kye nnyinza okugamba mukkiriza munnange tovanga mu nnyumba ya Mukama. Ne bwe kiba ki ne baboogera biki sitaani kyasinga okwagala ove mu maaso ga Mukama kkube. Ayina waatakusobolera ayina kugamba bingi oveewo. Tovanga mu nnyumba ya Mukama kubanga awo wagenda okukuumira. Dawudi mu Zabbuli 27 yakyogera nti nakulaba ng'onkweka. Omulabe nga tasobola nakulaba. Ayagala okukola ekibi naye tamanyi waatandikira. Naye agamba mu nnyumba ye teyavangamu. So ndabye ebyawandiikibwa nga bituukirira nga Mukama anteekerateekera emmeeza. Era nange nja kwogera nga Dawudi nti naabeeranga mu nnyumba ye n'atuulanga mu nnyumba ye kyasembayo okwogera mu Zabbuli 23. Bw'osoma okuva ku Lwokutaano agamba onteekereteekedde emmeeza mu maaso g'abalabe bange n'ekikompe kyange kiyiwa. Naye amaliriza agamba nti n'atuulanga mu nnyumba yo. Tetulina kye tusobola kukola okujjako okubeera mu nnyumba ya Mukama. Era mu busobozi bw'olwana obutava mu nnyumba ya Mukama byonna we biri. Ate era mu speech omukyala Honorable Nakyola Kinje yawadde Nakye Najjeemu yagambye nti baatunuulidde abakyala abayambye abagasizza abakwata ne ku bakyala bannaabwe n'abantu abalala. Bw'okolanga ekintu ekirungi tosuubiranga mpeera kuva wa muntu kubanga gwe omuntu gw'owadde emmere osuubira kuwa mmere. Ajje mu nnyumba ye akusimira omwakuweyo enkota ye tokagambe weebale. Naye ate Katonda asobola obutasimira mu nnyumba n'akuteeka ku platform nga yaggwanga. Nze kye nalabye akola. Era sikola nga nsuubira mpeera naye Mukama ono agamba kyosiga ekyo ekyawandiikibwa bannange kiramu kikola. Ng'ebyawandiikibwa ebirala byonna bwe tubiclaiminga nti teri kiweeseddwa eri Isirayiri kirakola ki? N'ekyo kitwale nga kikulu. Kyosiga ky'ojja okungula. Siga omukwano ojja kwagalwa. Bwe wabaawo abatakwagalawo be batini. Waliyo b'otalaba b'otamanyi. Era nga nange nkusabira Mukama erinnya lye alituuse mu bifo ebyo by'otamanyi naye ebifo ebikulu oveeyo. Nga Dawudi bwe yagamba nti onsitudde waggulu w'abalabe bange. Mukama akusitule waggulu w'abo abadde bakunyooma
abadde bakuyisaamu amaaso, abadde bakusekerera, bo bennyini bajulire nti olina gw'obadde naye nga ye Katonda. Mukama bampeera omukisa. Congratulations. Tuzikubire Yesu kubanga zimugwana. Olimbe za Yesu zongereko waggulu.